بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatula mwenna ku support Islam in Uganda. Tukyagenda maaso n'emisomo gyaffe egikwata kujjana biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Eranga bwetwogerera twalese tugenda kubeera nti tulaba abantu b'omujjana embeera zaabwe ziri zitya era bo bafaanaganako batya nga tuvuddeyo okulaba biki byebagenda okulya mu jjana biidhnillahi subhanahu. Sebo wekitiibwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukusanyukidde nnyo sebo wekitiibwa era tukusaba sebo tugende mu maaso. Abantu b'omujjana bagenda kubanga bali mu mbeera ki? Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا من الظلمات الجهل إلى نور العلم. ويشتي الله سبحانه وتعالى ويبزا يتمر محمد صلى الله عليه وسلم يقول من مؤمنين وكبانتي يتجا mu kizikiza ky'obutamanya n'atuleeta eri okumanya ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu. Aljanna nga betujja tujoogerako kuba twogedde ebintu bingi n'obujulizi tuleese bungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ateeka mu bantu b'omujjana. Allahumma amin. Naawe awulira Allahumma amin. Bwe tutunuulira aljanna akbaru ni'ima qabla al-akhir, ekyengera ekisinga nga tetunaba kulaba kisembayo, wa hiya al-mura'a, omukyala oba omusajja kyekimu ekyengera ekisooka okuba ekinene mu janna, olw'ensonga nti be bagenda okucakala n'ebyengera, so si byengera kucakala naki nabo bye byengera tebirina yensonga nti omuntu ono yekyengera ekisooka okubeera nti kyekigenda okwogera ki okweyagala n'ebyengera ebiri mu jjana. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu n'aba nga yamukolerayo omukyala mu jjana, era kyekimu ekyengera ekigenda okusanyusa abantu, era okutuusa Allah lwaligenda babuuza nti mwera kimwagala abantu kuli nti tukyayagala. Kuba muntu agenda kubeera nti ayagala munne. Jjukira omukyala eyafa emyaka 6-7 oba emyaka 9 kusinziira ku bantu abaali bawangaala. Allah agenda kuleeta abantu abo bonna babeere mu mbeera yaki y'obuvubuka emyaka 33. Emyaka 33 Ibn Qayyim yagamba nti akwabun, abantu abo bagenda kubeera kawaiba wa turaban wakawaiba aturaban. Kikyategeeza shiddatu shabab. Yagamba shiddatu shabab, omuntu agenda kubeera mu buvubuka obweyagaza buli omu emyaka 33. Omuganda akiyita muvumulo. Kati omuntu oyo mwaka yafanga ine emyaka 8, myaka 7, myaka 10, myaka 10. Allah agenda kumuteeka ku level eyo. N'omuto omuwere nga yava mu biri buto. Allah fenna tugenda kubeera ku size eyo. Size buli omu gye yeetaaga. Olulaba omuntu afaayo nnyo abeere ku size eyo, ku level eyo, stage eyo. Lwaki? Kubanga erimu ebintu bingi. Bekuba kweyagala awulya nti omubiri gw'amaanyi, bekuba kulya, bekuba kulwana, era omuntu aba mulalu bw'aba n'obuvubuka olumugamba kuba ati ng'afunya. Kuba nkolya busisedde kiki mutwagaza mmwe. Tujja kubalyawo mu biki bifaanagana ebitebigambo ebitategeereka. Kuba awulira nti omubiri ki
obutujja kubulyawo obwo amakulu tujja kubakuba tuba tetujja kukola ki naye ng'omusanga yageregezezza mu tulo ekyo Allah aleeta kitonde tulo tukka nolaba nti ayiritira lwaki alaga bunafu bwaki ti shababu wali badde webaka otunula nela oba oyimiridde la Allah akulaga nti oli muki oli munafu kati Allah agenda kukyeta mujjana shabab malhalatu shababiyya stage y'obuvubuka Allah magenda okuteeka abantu bagenda kubeera balungi Allah wala yamuru ahadun teri muntu agenda kuyita mu jana illa wa yasma'u aswatul aghani nisa li azwajihinna buli woyita wonna abakazi bali mu kuyimba bayimbira babbaabwe ama okuyimba okuyitirivu kati obuzibu bugenda kujjirawa okusanyuka okuyitirivu hadisi nabi yajogera inda imam muslim min hadis anas anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala na'am inna fi jannati la suqa ya'tunaha kull jum'a aw jum'atin muli mwaka talomu abantu bagenda kagendangamu abasajja bagenda kagendangamu Allah abakoleko kati n'abakyala bagenda kusigalanga awaka naye ng'ekitutta abasajja bagenze mu saaluni kumukolako Allahu akbar bagenda kumukolako Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah omusajja agenda kudda awaka n'omukyala yeewuunye Allah yennyini yakola saaluni egenda kukola ku basajja yateekayo empewo efuwa obufi bwe mu shimali ne muki eva mu east north south ejja neefuwa bweti goyimira bwizi engoye zonna nezigolola nezooza nga towulidde n'omubiri gwo neegutwalirako wallahi ogenda okufuluma mukyala bageraga nti wallahi kad izdattum husna wa jimal sibe mmwe ashamsu alqamaru alqawqabu kati nkuyite ki ngajja bwati tikyategeeza banange enjuba yejja guno mwezi oba munyenye acyankalanye naye tonaba kutuuka akulengerera bulengerezi wala ashamsu njuba yejja alqamaru mwezi gwange gwe gujja alkawkabu munyenye yejja banange kino kiki okomawo ate nawe ogenda okutuuka awaka amugati Allahu akbar gasi yali omukyala gomanyi kati nga mwena teri atenda kuli agize eki yairode sedda yakyuse dda akutunuulira Allah akakodyo ke yateekamu nawe ogenda okudda nga si yoli golabyeko noli agenda okukomawo muyitirivu Ibn Qayyim annyonnyola fa idha tala'at ila ahli dunya omukyala oyo n'asitula omutwe gwe n'alingizaako bw'ati ekiki ekibaawo abali ku nsi masalan kati embeera eyo nga betugiwulidde n'ajjayo omutwe gwe n'atunulako n'alingizayo bw'ati kubali muki mu duniya bw'ati agamba nti latamasa dawu ashamsi kama tatumisu ashamsu dawu alkamar agamba nti obulungi bw'omukyalo oli buziba ensi yonna ekitangala ky'enjuba kyonna ne kiggwawo nga tetukyalaba ku njuba tulengera mukyala yayaka ensi yonna mukyalo ogwo ensi yonna America mu nnyanja biki South America wa Canada gundi Australia yonna gokka bwa mukyala najjayo bwati n'alingizaako ku bantu b'oku nsi obulungi buli ngamba omuntu yennyini ampuliriza olwaleero gwe wennyini andaba n'okkiriza Allah n'akuwejjana we bulungi bwe buno agamba nti latamasat omukyalo yakwata ekitangala ky'enjuba kama tatumisu ashamusu dawu alkamar nga bwolaba nti enjuba senga eba eyaka omwezi nagwo ne guvaayo oyinza okulaba omwezi ne gubeerayo omwezi ku kiseera kyekimu n'enjuba ng'eyaka oyinza okumanya nti omwezi gwaka tosobola na kutegeera omanya ne weguli kati omukyala bwati bwaziba eduniya yonna ng'enjuba kweri min shiddati jimaliha be bantu enjuba yonna ezikira notomanya nti oba enjuba gyeri olaba mukazi kitangala kya mukazi tolaba mukazi wabula olaba kitangala kya mukazi kitangala ki kyonna kimulisize ki naye mu bulungi obw'ekitalo ng'ensi yonna eraba Allahu akbar agamba nti si ekyo kyokka la amana ahlu duniya lilhayyi alqayyum wallahi tekwalisigadde atasiramuse
tekwali sigadde nga tayogera ekigambo kyokka naye bamanya nti ekitangala kya mukyala waki wamujjana ensi yonna George Bush ani bonna balikkiriza la ilaha illa Allah ugambe nti bonna abantu bonna batu bagamba bugati la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah naye nga teri abagambi teri ayinza bagamba la amana Allah ahlu dunya lilhayy alqayyum bonna balikkiriza nti Allah wahid min shiddati jimaliha batoni buleya bonna vaku kiki kyogamba bonna ba pastor bonna balikkiriza la ilaha illa Allah nga tayogedde kigambo naye ate kati obanyonnyola tebawuliriza naye ate fama baalu gwate bawo omukazi oli oyo mukyala naye ngamba kati gwe obulungi obwo bwe buto butakanyiza ensi tujja kubeera bansomaekeberenga bonna bakkiriza la ilaha illa Allah bwa bulungi bwaki bamukyala w'omujjana naye ate gwe baawe omulaba mu ngeri ki obwo bulungi olaba abantu bakyankalanye bakkiriza naye basomesezza emirundi emeka baganya okukkiriza Allah njagala oleeta omukazi bwati owuwo omukazi owange ate nowange ate omukazi owange gwe nnina ate obulungi busingawo oyo kubali Allah bwe yatonda naye owange muraatu dunyawiya ow'omunsi ono wange gwe mbadde nnina owange gwe mbadde nnina nengenda naye nayingira ejjana ate yasingawo katumbu akomawo omusajja oli avuddeyo mu saaluuni agenda kweraba obulungi bwe min khaddiha ettama lino Allah yalikola lyondabirwamu min muraat ettama ly'omukyala maraat n'omusajja omusajja egenda kumusika yenna bwati mu ttama lirino kama bayyana Ibn Qayyim ti ettama ly'omukyala ligenda kusika omusajja yenna lireeta omukyala alabire n'omusajja amulabire mu ttama n'ono omusajja yerabire mu ttama ly'omukyala we naye kyonna min shiddati jimaliha walaysa alaiha thawbun nga taliiko lugoye lwonna omukyala nti yebisembwa ate simanyi ebitubiiyo omulaba yenna mukyala wo nga bwe yatondebwa Allah omulaba mukyala wo engoye ezisinga okuba ennungi tatadde buno bukaaya la agamba nti wala nasifaha mpaka yagamba hadisi nde Bukhari kakatambala khairu min ad-dunya wa ma fiha obulungi bwako gatta ebiri mu nsi n'ensi yako notowenkanyankanya bulungi bwakatambala ka mukyala w'omujjana ataddeko obuteesa kakaya ku bukaya Allah bwe yakola kasinga eddunya naye nga hadisi ya Bukhari eyajogera Bukhari yagituwa naye nga hadisi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bannange bwenkyamuka munsonyiwe naye ng'ekituufu kiri nti ebintu by'ejjana seeka jagala kyokka malayika zagamba ntino la ahadu yasma'u anha ebyo byonna byabi teri agenda kuwulira jjana wayadkhulu nar tayingidde omuliro naye abakyala babuzibwa nalaba omukyala omu bamuyita Aisha omukyala oyo Aisha yaneewunyisizza kugano gwe bagamba nti emikolo n'embaga mbu yafumbiddwa Allah Manueli wa mu muliro khalidan fiha tagenda kuva illa idha amana billahi jalla wa ala naye osanyuka ota n'omuntu w'omuliro seeko osanyuka ota n'omuntu gwe basayiningako nti wa mu muliro wakkalabbaka mu muliro waman yaishu ma'ahu nanawangala naye wa muliro oyinza otya okusanyuka shekhe ne bamubuuza nti owulira ota nti essanyu libulwa okunzita naye gino mugamba ateeka olulimi kusikiri awulire oyo musajja wa muliro amusuuziza ekyengera busiraamu ate ekiseera kijja kutuuka amukuba emiggo ngo takyasaana akaddiye alwana nebero dijja mu muliro agenda kuseesamu lyagala kugwayo alinza eligenda mu muliro takyamulabawo takyayina valyo takyamulaba atayagala kulaba balala naye nyini yeeraba bwe yeteegako gundi kopagaalo oba lipstick abanga asinze ku kikongo takyalina lwaki emirembe gimuweddeko nasuulwa Allah subhanahu nasuulwa obusiraamu bwa musajja nengera okusanyuka nengera obulungi betugamba kiki kyonyonya ku bulungi obwo wallahi billahi alayka bagambe byenna eyafumbirwa atali musiraamu
anobere o Sulaiman billahi jalla wa ala asabu ayisto musajja eri obusiramu bwe kiba kigaani anobereero bw'agaanirayo akamanyiro agenda kufa bw'ogaanirayo mwennyinazi wallahi kigambo kibi nnyo ejja neekusubye omuliro gugenda kwokya ali n'omusajja akukuba emiggo akugobe n'okugoba akugobe tosobola kugenda naye ne bwana akwagala era bajja kusimira kinnya kikyo kati oloba ofira ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bannanga abatulaba ku sapoti zaabwe mu Uganda bino ebigambo si katemba si kuteebereza wabula tuli ku mazima meerere gennyini agatali mu kuteebereza bannange badde ba Allah tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala katukomewo biidhinillahi subhanahu tuberenga tuyongerayo okulaba abantu mu mbeera za wali omukyala twamulabye ayaniriza bawaga mwezi biki twaga twongere tulabe kiki ekiriwaawo wabarakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كن